Ekitongole ekigaddewo essomero lino kimanyiddwa nga Nyakatonzi Cooperative Union mu munisipaali y'e Kasese nga kibanja obukadde 9 obwa Uganda. Akakiiko akatwala ekitongole kino kategeezezza nti essomero lino libadde ku ttaka lino okumala emyaka 2 era nti libadde terisasula bisale okumala emyaka 8 egiyise. Okusinziira ku amyuka ssentebe w'akakiiko akakulembera ekitongole kino Kalule Julius agamba nti baateeka emikono ku ndagaano y'okusasula ebisale ne Unique Valley Primary School naye eky'omukisa omubi tetambulidde ku ndagaano eyo emyaka 8 egiyise. One, they were demanding, they brought in a demand, and they were demanding rent areas for 2 years of COVID when schools were closed, and we definitely did not have the money to give them. And we didn't give them the money. Kalule ayongeddeko nti ekitongole kyatuula n'essomero lino awamu n'abavunaanyizibwa ku nsonga eno mu nkiiko ez'enjawulo wabula nga byonna buteerere. And we told them to give us a means of handling it to conclusion, and they said no, pay and evict. Okusinziira ku akulira essomero lino Musinguzi Godfrey ategeezezza nti ebintu by'essomero bingi okuli kabuyonjo n'ebizimbe ebimu byayonooneddwa abantu abatannaba kutegeerekeka abasazeeko mu kiro nga bateebereza okuba nti bannanyini ttaka be baagala okubagobawo. Unknown people, because we did not have anything to do with them, invaded the school and demolished the latrines of the school, and they blocked the entrance with that container. So that's why you are seeing it there, and we have reported this matter to the police. Kitegeerekese nga abayizi abadde basomera ku ssomero lino basoba mu 6 nga singa embeera y'okugugulana tegonjoolwa bandikosebwa ate ng'olusoma lunaatera okuddamu. We tuviiridde mu kifo awabadde bino ng'essomero likyali liggale.